lwaki batuse ekiseera omulambo ne gubbibwayo ekyo wakiwuliddeko bagubbibwa ensambya nga bamaze okuwa abasecurity ne gutwalibwa emulago ab'ensambya omulambo gwabbiddwa naye nga ttiimu yegubbye Alien Skin yennyini babbye omulambo ne gubbibwa bwe twogerera omulambo bagubbyewo omulambo bagubbye ttiimu ya Alien Skin yennyini obawulira amannya gaabwe Simaka Badia kale omutanda atakuba Kabadia dokita mu kaseera kano Alien Skin yali badde ali mu kkomera ng'era asibiddwa kubanga byakoze mu ddwaliro byokka omuntu ayina ttiimu esookwata ebiso byabadde ebiso feesi bagisaza gundi batambula n'obuso obawulira bakabadia baani nakwata ebiso nabiki omusawo era nebaza ab'ensambya bakedde biraga ne tubiraba obutambi omusajja anyumya emboozi obulumi bwe bamuyisizzaamu obw'ekitalo oyo ayinza obutatta muntu era omukulu wawulidde ng'ayogera Nsambi hospital mwassa omuntu waffe mugenda tuwulira mujja kututegeera kati abamuwa amagezi ne bamugamba omanyi kyolina okukola iwa omusaayi ojja kufuna following naye ogenda biraba tugenda kubuulira ensi kati byonna kusaddaaka divorce tumale kutwala mu ssomero otegera okusaddaaka basaddaaka batya goloza kufangoni waliyo oluguudo nti accident emmotoka zivugirayo baza mpaka zeetomerereyo era mu bonna lwaki oyo gwe batomedde gwe wennyini njagala bino ebikolwa bibaddewo omuwala gwe bayita Queen Masolo mmanyi Queen Masolo yavaayo yayogera atya amanya ge yayogerako Ismail Kabadia yamukwata n'amukuba ng'omukulu amaze omukozesa mu kino goloza maanyi ki kati gayagala era lwaki yasaddaasa omwana w'omukazi divorce njagala onoonye maama wa Joram ali kukikati ye njagala onoonye maama Joram akubuulire era ngamba Alien Skin nkugamba ebigambo bino musajja gwe gulabika guno omusaayi gwe wakuttemu gugenda kubeera buzibu divorce eriye okay ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kansubire nti kyokola kyamanyo byokwasaganya byonna we bali kubanga okwasaganya ono mu ggwanga Uganda akakuba katonyeemuko akawewo kali mpola abasaawa zino osaawa abamu bali mu kunyuka abagenda ku mirimu nga ogenda kukola akawungeezi bali kubanga ogenda kubanga okukwasaganya abali mu diaspora mugamba mutya mwe musinga okulaba nti mubeerako mu budde bwe buti kyemukola kyamaanyi nnyo era essaawa yonna tujja kukola Celebrity Track Tour World Tour nga tubayitamu tubabuuzaako tujja netusangako mu seti mwewangalira ne tukubuuzaako so mutulinde anytime now nga omukulu bwe yagamba so olunaku olwaleero ku katebe ninawo omugenyi ow'enjawulo byamakunyaku ebintu eby'enjawulo ekisookera ddala mu byonna tugenda sookera ku nsonga ezabadde mu kiro ekikeesiza olunaku olwaleero wakati w'omuyimbi Alien Skin n'abadde yayingira mu kibiina kye nga Dayad aligenda nga faani we ndowooza ne bafuuka ab'omukwano yafudde abamu bagamba nti yafudde kabenje abamu bagamba nti bamutomedde abamu bagamba yababuuse mu mmotoka bingi biri tukyabibuuzabuusa naye wano wendi ninawo omukulu Katongole abasinga mumanyi nnyo Mumiransanafu lwaki mwogera manya gatiisatiisa era kyekituufu kyova olaba oba otudde ne Mumiransanafu oba olina okwesiba bbiri kati gwe Mumiransanafu ensanafu temirika eyasembayo okumira ensanafu yawaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa ne bamuwa erinnya lya Mumiransanafu kati muganda wange divorce bw'oba teweetegese kumira nsanafu puroguramu y'olwaleero gisazeemu ate nedda lwaki okwo sikutiisa ogenda kuwulira so tuli ne Katongole honorable Katongole nalabye ab'Erubaga South ngo bagamba nzija sawa yonna nzija kagwake keetonnye Rubaga South tugenda kutereeza embeera tukooye okukaaba tukooye okuddaawo mu bantu abatategereka tulabe nga tuyisaawo embeera kati mbwagenda otereeza ekiganye
tugenda kutereza embeera muganda wange era abannalubaga south bagamba abalaba celebrity UG tugenda kutereza embeera ne mu miransanafu owammwe omwana enzaala tukooya abantu abava mu bitundu ebyenjawulo ne batulumba muze mutiisa abantu kati mu miransanafu erinnya litiisa sebo n'ebivaamu mu miransanafu bitiisa oba kasita omira ensanafu omanya si kyangu. Okay, Katongole olunaku olwaleero olukeeredde oba ogendedde okuziba eddwaliro ly'Ensambya lyaguddemu nabe abavubuka kuva mu kibinja kya Alien Skin ow'omuyebyo oyo basazeeko eddwaliro bwe batuteyo munnaabwe yafiiridde ekigambibwa mbu yafiiridde mu ddwaliro eyo abasinga nga babuuza report y'abasawo eriwa wakati ng'omuntu waffe afiiridde mu ddwaliro nga tumulese kumujjanjaba kyemanyi wabirabye byonna okumuntu tutandikira awo mbeera ki eriwo egenda mu maaso wakati wa bino byonna ebigenda mu maaso. Muganda wange divorce webale nnyo webali eddala Munnayuganda alina okumanya ebintu bisatu ekisookera ddala eyafudde yaani yafiiriddewa baani abaamubaddeko obudde obukeredde olunaku olwaleero ku makya emboozi eno n'egwawo nti omwana gwe bayita Joram abeera ne Alien Skin yafudde era obutambi obusoose okutambula waliwo omuvubuka bamuyita Generation ng'era awagira Fangoni omukyalo oyo omumanyi omukyalo oyo n'abulekinga amawulire n'agamba nti waliwo ebyagudde Kabira ng'abakulu bali bo basoose byebalama ng'ono amaze okukola ki live kati ono bw'amala okukola live n'ategeeza ensi nti waliwo eyafiiridde Kabira netubitunuulira tugamba katubirinde tulabe we binaakeerera katugenza okulaba abakulu bano ekiro nga wabaddewo tensioni na buvidiyo biki bikinze bwenzukuse ku makya nendaba buvidiyo byonna bye bakutte eddwaliro ly'Ensambya lyaffe abakatoliki era abasista abamu abakola ensambya nasoma nabo nga nsoma obusaaseredooti nze mwennyini nenkwata essimu nenkubira sista akulira eddwaliro ery'Ensambya n'atakwata nenkubira sista omulala ng'ajjanjabira mu ddwaliro ly'Ensambya ne mugamba sista nga mwalabye n'ebizibu ebyabatuuseeko ng'omusajja omukatuliki agoberera sista bw'akutte essimu naŋŋamba mutabani olugendo luwanvu Katongole olugendo luwanvu abantu babi ne mugamba ate kiki ekyaguddewo tulaba bakubye abasirikale tulaba embeera sista mwatuse ku extent ette omuntu mu ddwaliro nagamba kankubuulire era kankunyumize sista n'atandika emboozi akola mu ddwaliro Ensambya nkunyumiza bino sista nangamba abavubuka abasoose okujja babadde abavubuka nga 4-5 ne bajja n'omuntu ng'ali mu mbeera embi nga bona agamba nti omuntu oyo ayinza okuba abulayo butikitiki kufa naye era nga tosobola kukonfaminga nti oba mulamu wabula bo bwe bamuleese ne bagamba agudde ku ki ku accident tumuleese ne bamusitula ne bamuleeta mu ddwaliro bwe bamutuusa mu ddwaliro abamu ne babagamba nti abantu tubatwala mu emergency ward naye mu emergency ward olina kusooka kuligestalinga we bayita OPD ne bamanya nti omulwadde gwe tuleese ye gundi tumujje eno bino bye bimukwatako bababuuziza ebibuuzo ebyo ne beebalama nga tebabakola ki tebabitegeera sista n'abagamba omusooke mu muteeke wali ne bamuteeka ku katanda kati bamutadde katanda abavubuka ne bavaawo ne bagenda waayiseewo eddakiika nga 25-3 ekibinja ne kijja squad abano malasi bano boogera byanjaga biki bazze nga bakambwe owa security bwe bajja bwe bati nga bakulembeddwa mukama waabwe eyita Fangoni soja Alien Skin emmotoka bwe mutuuka ng'abantu abalina empisa abantu abategeera security kasite bayimirize eti ne bagaba tubazi mulaga wa biki tebaawuliza bayingiza buyingiza gaali ne bayingira ward bwe bayingira ward ku ward abamanye Ensambya nga eno wansi nga ku Mother Kevin Vayo ne side wali emergency
aba security ne babaga bannange tubadde tusaba mulindeko mwagala ki biki noga nedda omuntu afali wano omuntu afabaga mwagala mutirano mwagala kola ki mbune bayitawo bwe bayingira kati waliwo abasawo abamu ne babagamba bannange mulindeko mugenda kuteekawo embeera n'aba security abavuka ne basindika aba security nibo bakusindika mu deri omuntu waffe tumulese wano temunamuwa keya temunakola ki ne babagamba abamulese bamutadde katanda ne besitula ne bagenda mwabadde mwagala tukole ki era okuva lwe bagenze omuntu tumulaba wali n'embeera gy'alimu alinga atakyalimu ki mulamu kakati waliwo dokita mbwe yabadde ku bagiyita service on duty kati dokita oyo on duty n'asooka n'asirikamu mukulu alien skin ne squad ye ne bava mu motoka ne balumba dokita we yabadde ne batandika okumuyombesa omuntu waffe temumukuteeko basaze ku dokita bw'otunuulira akatambi ako alien skin alumba wali dokita n'ekibinja kye nengene emabega wali abakwata kamera okulaga nti kuba omuntu mu bwongo obwo omuntu akutte kamera mu budde obwo muli mu bulumi muzze kulaba mulwadde embeera gye mutaddewo mwesetinze mumobilizinze mu kaseera ke kamu dokita n'atyamu kati dokita bw'amala okutyamu abakulu bano bagira empapula mbutukolere postmortem report omuntu waffe embeera erimu gyabaddemu kyekimusse tebannagenda ku muntu waabwe kyekimusse bali mu kubuuza dokita n'abagamba wano tulina system tulina amateeka agatugoberera ku balwadde era tetuna admitingako mulwadde ono wabula abaamuleese baamusuddewo busuuzi bo ne bakola ki ne bagenda kuba eddwaliro lye baamututtemu si lya bwannanyitigano ga gavumenti it is a private hospital whereby waliwo basobola n'okusasuza sente ezisooka na biki tebaabikozeeko kati mukulu alien skin ne batandika okunyoola dokita ndereeta tukole postmortem report biri ku mulwadde bagenze mu mpapula dokita n'abagamba sina kyenyinza kukola nange wano ndi ku duty mukama wange akulira eddwaliro bo mu bwongo bazze tebagenze nakukebera mulambo oba tebagenze kebera munnaabwe oba babadde bamulese ng'afudde nkugamba amazima ge tugendako era bino si byakusaaga divorce emboozi eno bwe tuba tugiyingidde bulamu bwa munnayuganda mu kaseera kano wenjogerera kankuzeeyo katini bamala okukola bino byonna essagaliko ku dokita byonna babigize alien skin alina statement era yamukubye mu katambi ako n'agamba omuntu waffe temumugyamu ebintu omuntu waffe obakala biwowoolo biki ebyo byonna n'abyogera kati mukulu alien skin bamaliriza embeera ewaliwo kasikafo munda mu ddwaliro abasirikale abakuma abwe bawulira embeera esajjuse munda bajja okutaasa dokita n'abalwadde kubanga ensasa ge bagikoledde mu woodi abavubuka ekirindi bonna ne basalako woodi namba bano waliwo bano abaemergency bano ndi bubi ono biki ono akaaba kino nga abavubuka basazeeko baagala kutugaba dokita baagala kukola ki postmortem dokita n'abagamba nze sijja kusobola abasirikale ne bajja bataase dokita ne bakubibwa postmortem ekisooka baani abagikola mu busawo postmortem ekolebwa ng'omuntu amaze okufa omuntu aba amaze okufa eddwaliro eryo bwe libanga lyeri mujjanjabye likola postmortem report ne ligamba ku kyetuzudde kiki ekyasse omuntu kubanga tosobola kukola postmortem report nga tojjanjabye muntu mu ddwaliro gye bakolera postmortem report awo bajja genda ku mokyale emulago omulambo nga bagututte eri kati bo ab'ensambya tebasobola kugamba nti tukoze postmortem report ng'omuntu si be bamujjanjabye wabula bano baleese ekintu kyabwe ekiwedde ne bakiteeka wali kati bamala okukireeta mu mbeera eno sikafu eyabaddewo njagala okitunulya bulungi divorce ddala aba security ne mutuuka ne ku extent ewalabye ka video nga balinga gwe basaze bazze ekitegeeza nga bazze ku lutalo ku muntu w'ebbaluwa postmortem report ekakase nti omuntu ono yafudde kino na kino yafudde accident era bano bwe badde baleeta omuntu abaasose bagambye yafudde accident njatuddeyo
nja mukulu Alien Skin ne timu yo kati gano bagayita mazima zula amazima tutandise okuzuula amazima Alien Skin wa postinze buddechi okulaga ensi inti Jolamu atiddwa oba afudde oba afunye accident ekyokubiri lwaki Jolamu bamututte mu ddwaliro bano ne baseguka ne mudda kabira nga mulaba kibalidde waliwo abalabye ne baneiba nga mufulumya omuntu oyo ne muvaayo mu media ne mugana ne mukwata bu video bwa mwekiro mu panic enzibu era eddwaliro ly'ensambya be mubulemi nga bayinza okuba basse omuntu waffe tebamukutteko divorce bwotwala omulwadde mu ddwaliro batewesize eddwaliro anti eddwaliro wetuba twesize ng'ogenzi n'obakwasa omuntu wo saga yonna babadde baagala eddwaliro likomye omuntu ekyokubiri lwaki baatuuse ekiseera omulambo ne gubbibwayo ekyo wakiwuliddeko bagubbibwa ensambya nga bamaze okuwa abasecurity ne gutwalibwa emulago ab'ensambya omulambo gwabbiddwa naye nga ttiimu yegubbye Alien Skin yennyini babbye omulambo ne gubbibwa era mu sikafu eyo ne bagufulumya ng'amaanyi bagajjawa kubanga kasitoma lw'okuba abasecurity n'obasala ebiso oli waddeme n'ebbaluwa balakazi postmortem report bazeewandiikidde dokita mumukubye abasecurity mubasaze tebakyategeera balina okubeera nga n'ebbaluwa za postmortem bazeewandiikidde ne bagamba nti tekijja tukola kijja tulabisa tukwate omuntu waffe tumutwale mu mokyale mulago tutuuka kabira amawulire gafuluma bwe twogerera omulambo bagubbyewo omulambo bagubbye tiimu ya Alien Skin yennyini obawulira amannya gaabwe sima Kabadia kale omutanda atakuba Kabadia dokita babbye omulambo nabuuliranga ggwe omulambo mu ddwaliro Alien Skin ne tiimu ye nga bwe beeretedde eddambo lyabwe baatuuse ekiseera ne balaba nti nawano terijja kukola kuba ffe tuli alwali agapfa ag'obukatuliki toteekayo katembawo ne bw'oleeta ssente mmeka no era Alien Skin tosobola kuwonoona ddwaliro lyaffe lya bukatuliki nsambyo zanyiro komediyo kankulaga ekirala tutuuka ebintu bino nga tebigatta Alien Skin olunaku olwaleero ne wavaayo information endala nti accident yabadde waka accident mu kubeera ewaka mboli yabadde akola livansi n'atomera Jolamu tebamwogere yabadde atomera bwe bamaliriza ekyo ne bagamba mbu kakati bwe yatomeddwa ne twagala okumuddusa mu ddwaliro ne tumutwala naye nga luli baayogedde kirala ekyokubiri mukulu Alien Skin ne ttiimu ye ne balaba nti ekyo kiyinza okuba kiyinza obbalya ne batandika okufumba emboozi ku midiya n'ewalala ku nfa y'omwana oyo njagala tuddeyo emabega Alien Skin ayinza olowooza tumuyinako obuzibu ayinza okulowooza tetumwagaliza entambula y'obulamu bwe bwonna ebadde etya mukulu divorce njakulaga yalumbako omukulu gwe bayita Bajjo awe Makindye n'aleeta emmotoka ye ng'agenda kutomera ya Bajjo n'okumutomera ddala temwabiraba tebiri ku media ng'akwega nkumalawo n'akwata ne kagundi kati ya gaasi n'afuuyirira ne tulaba waliwo omuvubuka bamuyita Nobert Events omujjukira bulungi n'amulumba ne bamukuba waliwo MC-Kat n'amulumba n'amukuba kakati mu kaseera kano mukulu Alien Skin omwana eyenkola ffe abatunuulira ewala sirowooza nti enzitibwa ye yabadde siŋŋenderere era mu ekyo bwe kiba kyakuntwala mu kooti ndi mwetegefu okgenda mu kooti ku nsonga eyo nti lwaki mu kaseera kano Alien Skin yalibadde ali mu kkomera ng'era asibiddwa kubanga bye yakoze mu ddwaliro byokka omuntu ayina ttiimu esobola okukwata ebiso ebiso feesi bagisaza gundi batambula n'obuso oba wulya bakabadiya baani n'akwata ebiso nabiki omusawo era nebaza ab'ensambya bakedde biraga ne tubiraba obutambi
omusajja anyumya emboozi obulumi bwe bamuyisizzaamu obw'ekitalo oyo ayinza obutatta muntu era omukulu wawulidde ng'ayogera Nsambya hospital mwasse omuntu waffe mugenda tuwulira mujja kututegeera ffe baani lwaki ekintu ky'okutta omuntu oba kisiba ku ddwaliro nanti kati bwe bujega obusemberayo ddala era Irene Skin nja mugamba ebigambo bino toyina bw'oyinza kwekwasa ddwaliro nti lyasse omwana oyo tekisoboka evidence gye muleeta nti oba bamuganye omukwata omujjanjaba nga mumuleese ebyonna tebigatta ku Fangoni ani yamutomedde era ku Fangoni waliyo kolasi oba luguudo nti muvugiramu emmotoka bwe mwegira ebyo n'ebibuuzo tulina obyebuuza mu kaseera kano tubitegeere era n'ekigendererwa kiri kiki joyi divorce ogenda kubitya ebimu gobyogerako tunoonya justice ya mwana gwalina buli kimu kati nanti kyendi mukugamba era bw'okubira abasista empisa gye babayisizzaamu waliwo abalwadde abalala mu ddwaliro negwe olw'okuba ozeeri olwoza oli wa kitalo nnyo oluza ntambulira mu bbanga kugwe kankubuuza omuntu agenza okulaba omulwadde we ne divorce tubeeremu n'obwongo ogenze okulaba mulwaddewo mugambye muzeeyo kumukyeekingako mwamututte mu ddwaliro ye mwesiga bamuleseewo baleete yamubaddeko bamusuddewo gwawuliddeyo mu kusooka nga bamanyi bakimaze kasita mumutuusa mu ddwaliro ne mumusuulawo tugende tuzanye ebyaffe batuuka eri nga banneiba waliwo abaalabye n'omwana nga ataddeyo omuwala generation ataddeyo live kubanga waliwo abantu abateefiira gwenza okulowooza okikoze kiwedde naye munnange ng'abantu waliwo abaalabye nti bakukuta waliwo kye bafulumya waliwo ekigenze mu maaso n'ababeeraawo nga muli mu Fangoni nga muli obukoola bwammwe waliwo abatali bannammwe era waliwo abatyamu nga mikwano gy'oli ne bagamba bamunyize bakoze eki ebyo nabibeerawo kati ye omukulu yalowoozeza omulimu guwedde kati agenda okuzibuka nga bali abagemwe mu musuula eyo kiggwe era lwaki naye yajjiddeko ne ttiimu olaba mu vidiyo obutambula ng'alina pickup ng'eriko abavubuka yabamobilizinze budde ki accident nga abaddewo kiro kati kikulaga ekiriwo era n'akaseera kano akozesa defensive system ey'okulaba nga yejja mu kintu kino naye tasobola bino tuzze tubiraba tasobola nga ye mbwakolera gavumenti ayinza okukivaamu ne bawagira kubanga tubalabyeko Pastor Bugingo tewamulaba gwe owulira mukadde wa kanisa simanya omuno muki obyerabidde omukadde wa kanisa wesefu Richard mu pastor ne bamukuba amasasi ye ne gayita ku bluetooth ne gatamukoonako waayitawo ebbanga ttono ne bamuwa obukuumi ne security ate wa Pastor Bugingo na bino byerabidde wakayitawo weeks 2 waliwo omukyala mama Bulenda abaana bankubira yafiira ku kanisa pastor yadde okutwala ekikopo ky'ebijanjalo eri family lwaki yafiira ku kanisa muganda wange embeera y'okusaddaaka ebaddewo mbadde ndabaka vidiyo wali ku TikTok ng'ogamba nti omukulu yasaddaase byo babikola ku ndigaze yaliddeko emu kubanga abadde yagwa omanyi oyo musajja nze namugamba Kimenkewo namugamba oyo Kimenkewo amaanyi gonna yali agajje ku Kyagulanyi Ssentamu n'abaana banupo jukira ku Freedom City embeera gye twateekawo n'afuna amalala naye ng'omubuuza luyimba kirwoyimba wabula okubakwita kutontoma butontomi bannayuganda ne bamwagala olw'ebizibu bye n'embeera ne bagamba Ghetto Youth omulaba embeera gy'alimu n'alowooza nti alina kyasobola luli ng'osikulolinga TikTok ng'olaba ennyimba ze mbulirayo omwaka mulamba ennyimba oluliko gwe mbulirayo ennyimba kale 2 zomanyi bali mu kufumba mpya ata luli ng'asooka okuleeta n'ebigambo ebitategeeka ne tugamba oyo musajja waffe obwongo n'abutunda n'aleeta amalala ne gamusuula kati abamuwa amagezi ne bamugamba omanyi kyolina okukola iwa omusaayi ojja kufuna following naye ogenda biraba tugenda kubuulira ensi kati byonna kusaddaaka divorce tumale kutwala mu ssomero otegera okusaddaaka basaddaaka batya goloza ku Fangoni waliyo oluguudo nti accident emmotoka zivugirayo baza mpaka zeetomerereyo era mu bonna lwaki oyo gwe batomedde gwe wennyini njagala bino ebikolwa bibaddewo
omuwala gwe bayita Queen Masolo mmanyi Queen Masolo yavaayo yayogera atya amanya ge yayogerako Ismail Ibula Kabadia yamukwata n'amukuba nga omukulu amaze omukozesa n'amufunisa n'olubuto ebyo tebiriwo temubigoberera kitufu mukulu yamukozesa kati wabanga ali ku accident efunisa Queen Masolo olubuto awo otegerera nti ense waliwo omuntu gwevaako nera justice Queen Masolo tuba tulina girwanirira era mukulu Alien Skin Queen Masolo yavaayo na complaining naye bamukuba ne bamukanyuga ebweru kiki ekiri munda awo mukabira kye kikolebwayo divorce injagala wano mu Uganda obere n'abavubuka 30 mu kikomera olabe kye banakuteekako polisi kye nakuteekako baseeka balina irimu ze basomesa abaana baabwe ku mizikiti egy'enjawulo bajja ne banoonyereza ne lwaki abasomesa bino baba nabategeka ne independence bali basibimbu asomesa abaana obutujju asomesa butujju nayo nakulaga akwata ne zibbendera asima independence day ne batambula n'ababeeza wali naye ng'omulimo gwe bakola bagaya bukola nga mbuzi kuva ku macha paka mutuntu byabasomesa tewali mmere sente azijjawo ezibaliisa emmere era mu kino goloza maanyi kikati gayagala era lwaki yasaddaasa omwana w'omukazi katongole yamusaddaase divorce katongole kwanti gwe mumiransa njagala onoonye mama wa Joram ali ku kikati ye njagala onoonye mama Joram akubuulire era ngamba Alien Skin nkugamba ebigambo bino musajja gwe gulabika guno omusaayi gwe wakuttemu gugenda kubeera buzibu divorce eriye ate ne famire ye binaze yepanka alowooza alina abawagira era Uganda Police tugisaba eyoleseeko ku mazima n'endowooza tegayinza kusoboka kubanga ono abadde abakolera era ne Nsambya Referral Hospital wano mu Uganda n'ogirumba ataaka bwetyo Alien Skin yali badde akyaliira ku nsiko singa essaawa zino bamugombye mudda mbwakoze tuulidde omwogezi wa poliisi mukulu Luku Owesigire naye konfaminze nti bakubiddwa naye bagenda kunoonyereza waliwo abasoose ne basuulawo omuntu lipooti naye bwe boogera ne tubagamba kino kiri ku bulamu bwa muntu nze sikkaanya ne Alien Skin ibbanga lyonna era ne omwana abadde we naye bwe kikwata ku justice eya Munnayuganda sisobola kusirika era mbagamba abantu baffe abali eyo Alien Skin yasaddaasa omwana w'omukazi muvubuka mpulidde emyaka 26 azza kuwagira diehard ng'alowooza oyina mu future neera kyamufunye mu bulamu kumuyigiriza kulya kakoola na kufa tewali kyamagezi kisinga n'obulamu bugenze kati muganda wange divorce nkugamba ebigambo bino ne Munnayuganda ndaba divorce ngenda kufunira omukisa ogenda oyogereko n'abasisita nga 2 ne badokita 2 bakunyumiza obuzibu basanzeemu obuzibu basanze nga abavubuka abo bali awo nga tamanyi nti ono munnaddiini ng'oli awo akupakiza luyina ogweri ng'ogweri oba ono akutte ku bbeere omanyi okukwata ku bbeere lya sisita kyekitegeeza bebo bafangoni soja simafangoni forest kati ebyo bye bigenda mu maaso naye munnange omwana bamusse tusaba Mungu amusaasire kati kyekiddaku kakati divorce ekisookera ddala ensi etunudde eri Uganda Police n'ab'ebitongole ebyokwerinda ebikolwa nga bino bibi bizze bibeerawo nkunyumiza ku Pastor Bujingo sinaali emu yaliyo wa mukwano gwo oyinza okutya omwogerako Spice Diana omwana yafiira uwe mu kikomera Jose Chameleone newe ne wafiirayo omuntu Kalamaji Pastor Bujingo bantu 2 nti buli kati buli lwofiirwa omuntu naafe uwo aba alina okukolera yaddala gavumenti era ekiddako alina okumatiza abasikwa abasajja baga watta ojjukira wasaddaaka ojjukira wakola kino ekyo weekiri n'ekirala fe batunuulire wala ennyo n'abantu abalala basobola okukozesa sisitimu eno okusuula eddwaliro lyaffe ery'Ensambya kitasoboka batya bw'olaba publicity egezaako okulumiriza mbu ab'Ensambya
baganye okukwata ku mulwadde nga bamuleesi bakuba eddwaliro ly'ensambya ne tuddeyo mu buvidiyo n'ebikolwa bino ebyakoleddwa era baani twagala divorce oli munnamawulire omutendeke omukukuutivu njagala osooka onnoonyeza abantu basatu abatutte omubuuza mukulu Alien Skin enkyakuwa interview atulage baani abatutte omulwadde mu ddwaliro era bamuwaddaani bamukwasizzaani era ekyokuna lwaki yeyazereti najja ne ttiimu eyo era kye kyamukubizza abasecurity era abasecurity babadde baziyiza ki bw'ona amala okuddamu ebibuuzo ebyo oddeyo ne ku Fangoni essaawa zibadde nga 6 abakulu ng'enkuba etonnya ne bapositinga emmotoka eya Alien ng'eriko maaso awo eringa eyatomedde neddayo emabega era waliwo ke baazannya baloza tuli basiru mu Alien alumbiddwe waka ne baasa emmotoka ye ne bakola ki nole emmotoka bagitaddeyo nga balowooza tetutegeera motoka yemu no baleese ya bbulaaka luli waliwo gye baalaga ne ttiimu yaabwe naye jjukira nti ono gwe tuwogerako akumibwa SFC Alien Skin Julio wa SFC divorce oba wakayingira Uganda gwangamba mu mirasa akubira wa SFC Julio amukuuma era bamwongerako no SFC omulala bw'aba atambula ekikulaga nti kati njagala weebuuza abantu abatta bannayuganda bakuumibwa b'SFC kyolaba ku gundi muganda wange Pastor Bujingu ye Pastor Bujingu tasobola kuba muganda wange nkyotonda eri abaana sitagafula eri Pastor Bujingu Bujingu abeere muganda wange ku byakola ku byayogera eyayitabira mu bayite yawadde abantu soda w'emikisa era n'omuwulira omanyi Bujingo nze mutunuulya ebiseera ebisinga ebintu byakola Bujingo alina aka video ke yakoze ennaku ezo nenewunya endigaze n'obutategeera bwazo n'agamba basuule mu accidenti oba bafa bafe batirimbule bafiire ddala naawe mu bwongo bo n'ogenda ne bakuyira oba bagula enkali ogimanyi ne bagenda nga bamansa bali muli Yesu yaga bitirimbule biddiza accidenti bikole bwe biti eri azimbye makaka asabira mwe abajjonkezi inze guno omutwe munene nga nyinza okusirwala bwente tejja kusoboka oyo eyagenda n'ajolonga ekitiibwa ky'omukyala n'ayogera ebigambo ebyo nga nkyayinza omutendereza ajja kusindikira accident talina kyasobola Bujingo talina kyasobola babye emitima kati nkugamba ebigambo bino Katonda wa Balaayi yawa Bujingo Balaayi gw'obadde okimanyi nti Susan Makula atambudde okunoonya oluzaalo olubuze omanyi lwaki kyogamba gye yasooka Susan Makula yali kasino bibakolera kasino bimanyi era nkubuulira n'azaale ng'akyali kasino Susan Makula bw'ajja n'abeera mu bulamu ne Bujingo n'ayingirira obufumbo bw'omukyala omukyala azadde abaana ng'abakyalo sofuna obuzibu embeera n'ebeerawo omusajja n'ajja n'atyoboola ekitiibwa ky'omukyala Susan Makula n'adda mu bufumbo bwe naye omukyala mwegayirizi n'akuba amavi omwana abuze era na bino ebyokutta Richard okutta oyo siba mukadde wa kkanisa Makula yali alowooza nti omukulu ayinza okuba beeringi tezikola n'agamba kangendeko ewa Richard naye sijja kugendayo si emboozi ya leero saagala kugendayo naye nja gibanyumiza mujja kutya nja gibanyumiza nze nkubuulira ate bingi nnyo neze mulabulabulabuzi afere endigaze aziyiire byaziyiira oba agula yawadde soda wa mikisa soda wa mikisa n'otunuulira abannayuganda abadongo gwe weebuuza atalowooza ku kkanisa ne basabira mu bisotto n'abajja n'abafera kati waliwo abaga bannange mu nnyambe waliwo omuntu omusajja omu yajja n'aleeta oba yali mutwalo n'amugamba ddayo n'amugoba era bw'amala okutta kati gankuwa ekyokulabirako ono mukyala mama Bulenda yali mukyala waawo Kawaala ng'asabira wa Bujingo
omukyalo oyo nga ali committed eri ekkanisa. Omukyalo oyo batuuka ekiseera bino byafuuyira Faladani agira ati alina akantu ng'akadduumu agenda abagira ati ne bamufuuyira. Bwe bamala ofuuyira omukyalo oyo n'abeera nga obulamu waliwo ebimutawaanya biki nadde waka birotolooto bitategeerekeka. Bujingo nga ye omuntu n'anoonyereza ku mbeera bye yakolera ku kanisa ye. Omukyala n'afa, omubiri ne baguvuga ne bagutwala Mulago ku mochale ne bawa omukazi omu ssente ne bamugamba agenda obikira abafamire. Bwe yatuukawo n'abagamba boda bagisasudde mugende muno n'omubiri gwa mama mmwe Mulago. Omukyala bwe yamala okufa wayitawo akaseera Bujingo manyi kye yakola n'anoonya waliwo munnamawulire we bamuyita Mutebi something like that akola ku Salt TV. Ne bagamba tumusiimye tutya. Kane bagamba katumugulire ebirabo katumugulire n'ebintu tumusime kubanga ya breaking emboozi ya Aji ono mmanyi tuli wanisha. Ne bamukusande ne bayita Minister Balamu amukwasa ebirabo. Naye nga endiga ye yafudde Lwakutaano bagiziise kwolwo ku Sande yadde amabugo yadde ogenda okubagiza yadde abaana basaasira wabula ne badde eri ne basiima obya Aji ne Nisha baletewo diversion after diversion byebyo divorce. Kati eggwanga bwetyo weliryawo naye byonna bwe bigwera tukyalinzeeko okulaba police aba n'okunoonyeza kwayo okulaba ensonga za alien gye ziggwera. Byonna tubikola twogedde kino kyatutte bulamu bwa muntu era bwe tuba tuwogera tetulina saagira mu bulamu bwa muntu nga tugenzeeko. Katongole ebigambo byogedde osobiddamu nga bakuyise mu kooti. Ekisookera ddala n'abadde ntandika nagambye olina mu miransanafu nenkyogera nti mukulu Alien Skin oba Pastor Bujingo buli gwenjogeddeko bivunaanyizibwa ku nze nga nze era bw'oba yagala n'obujulizi bwonna aye tutandika na butandisi mu miransanafu omuwulira ate ku nsonga ki eŋŋaana okwebaka anti kunoonyereza kutandise kati fayiro zaawedde twe tulinze poliisi ekola ogwayo bwerema okukola ogwayo abanoonyereza aba wansi mwamaze ffe ebyaffe byawedde ddako obujulizi weebuli era n'omuntu akoze omusango omulaba nogaa nenkulaba n'omuntu akoze omusango tabula newunjogerayo omulaba kimenkewo ekiraka kino kyakumensezza. So ensonga bwetyo bweri tubadde ne Katongole mu miransanafu aba Lubaga South ojja Lubaga South constituency tujja era Katongole Foundation mugirengera etambula eno wanawa tubagamba mulundi guno katukolere ku bantu baffe era abantu baffe balina ebizibu bingi muna Uganda embeera gye tulimu abantu baffe bamaama ab'obutale babonaabona emisolo mingi balina zero nizi ebyo natulaba ngeri ki gye tubikwasaganya. Divorce tujja kudda wano olunaku lumu ng'eddoboozi lya Lubaga South eri mu Parliament oga omusajja twatuulanga naye mukati naye kati mubaka wa Parliament ng'emboozi eri mukati eyo kiraba era muganda wange Seggirinya Muhammad naye bwe yayogera era mwongedde okumusabira Kawempe North Constituency akomawo era ndabula abaagala okwesimba ku Seggirinya mbalaba baloota lwaki tawummulamu ate kiki nga lwaki tawummula abantu bagawummulemu katumuwe ekisanja kiri Seggirinya tulina kiza mumusasula tumuwe ekisanja ekyo Muhammad Seggirinya ebintu bye yakola Seggirinya mu myezi 5 mbulirayo mbaka mu Uganda yali abikoze okujjako Kyagulanye Sentamu niti wali balala eddwaliro ambulance Haji muleke Haji umula mirembe kyatuka ku mbayirawo omubiri yagweyirawo nenkulabula mbayirawo omubiri kazi wa tolinya ku ground bakutegekedde Haji yatukola bubi subhanallah Haji yatuzala mu balongo swago namba n'ekisanja kyonna kizadde mu balongo naye Katonda nze mwewuunya omusajja yatulyamu olukwe n'amuwa abalongo gambye yeyagala Bashiri zo zwi au mulemirembe
So ensonga bwe zityo bwe ziri kulonda kusembedde tubuzayo ndowooza mwaka gujja gwokka omwaka 2026 teguli wala tujja kuba nga tugenda mu kulonda buli muntu ajja okusaba akalulu mwetegereze Naliso George bw'otululira mu katongole mu miransanafu osooka omanye mu miransanafu ddala azimira oba bigambo byonna tubitunulira mu mwaka guno ogujja 2025 nga twolekera 2026 bingi tujja kuba tubimanya mu maaso awo katugenda nga twekumiddeko bala kubanga osubscribinga n'okutwekuumirako bwete tutambudde kambagaliza ekiro ekirungi abagenda okwebaka kati abagenda okubanga mumusimbula okubanga mugenda okukola mbagaliza olunaku lulungi mbeere bulungi mweraba